Akakiiko kongezaayo ennaku z'okusunsula abagenda okuvuganya ku bukulembeze ko n'ababaka ba paalamenti. Okusinziira ku ssentebe w'akakiiko, kibadde kyetaagisa okwongezaayo ennaku zino okusobola okuteeka obulungi okulonda kwa bonna. Okusunsula kuno kugenda kubeerawo nga 3 ne 4 omwezi gwa Novemba omwaka guno. Okusooka kwa mulimu ogwo tujja kukolera Namboole otandika essaawa 4 ez'okumakya paka essaawa 10 ez'olweggulo buli lunaku, naye ennaku zikyuse. Tubadde tujja kusunsula kutandika ne Mande ejja nga 5 omwezi guno ne 6 omwezi guno, naye kati tukyongezaayo okusinziira ku nkyukakyuka mu mateeka. Tukitadde nga 3 ne 4 omwezi ogw'11. Mu nteekateeka empya n'ensimbi ezisasulwa abavuganya zongeddwa nga kaakano omuntu asasula obukadde 2 okuva ku 8 nga n'omubaka wa paalamenti asasula obukadde 3 okuva ku mitwalo 2. Okulonda oyo ayagala okwesimbawo nga presidential candidate kati bakyali aspirants abeeyagaliza, luli abadde avunaanyizibwa okusasula obukadde 8 ng'aleese empapula ze nga tanaakuleeta mpapula ze ku mmeeza yaffe gye tujja okuba nayo e Namboole. Naye gavumenti oba paalamenti yayongedde ebisale ebyo okuva ku bukadde 8 okutuuka ku bukadde 20. Wabula era Engineer Badru Kiggundu alabudde abo bonna abalina enteekateeka y'okukozesa ebitongole by'okwerinda mu kalulu. Kiggundu agamba nti akakiiko kalina obuyinza obw'enkomeredde ku by'okwerinda kw'abantu bonna abali mu kalulu. Waliwo abantu abatandise okugunjaawo obukuukuulu oba kambuyite bukuukuulu bwa brigades, vigilantes, abalala balina kiboko, abalala balina biki, bwe beetegekera okukuuma obululu bw'oyo. Naye ekintu kyonna kinaleeta entabuka mu nsi mu ggwanga mu biseera by'akalulu tetujja kukikumiikiriza. Ekitongole kyokka ekivunaanyizibwa ku byokwerinda ye poliisi.